atugenda mu lugambo omunaffe asobola okubeerawo Friday gamba kimutuwulirangako naffe ntubamanyisa musama wuno wano ayingiddewo ebitagambika sebo wasizo tya bulungi nnyabo ogamba otya tuli wano jaganya it's a Friday baba tegeeza nakula kutano lutuuse kale olaba abanafu kukola sente teri sente zijjanga mu weekend ezisinga zijjanga mu weekend naye gwolooza kuzisaasanya ofubanga nnyo n'otasaasanya singa kola full stop era tusaasanye ofubanga nnyo wasoma ku kitabo kiri Poor Dad Rich Dad ogenda okisome kikulaga ensaasaanya yaffe bwe tusaasaanya bye tutalina nakubeera bakusasula emitwalo 5 n'osaasaanya 6 awo manyo jaffanga okola okaddiwe ng'okola byonna bye bimu kati munnange nze sekufuddeeko abalala balikola ebyabwe ezo ebyavuwaza abaddugavu mpaka ekika kyonna kiba kyavu naye ng'okuzaala nnyo tekibavuwaza obitegedde bulungi kati awo ate oba omaze bakazi 8 musibanya sayidi lubana Honorable Judith babiri bwe ngambye ekika kyonna ne kiba kyavu nenzijukira yakankubira essimu kati Honorable Judith babiri anti wadde alina okuba wano agambye nti ekiro sanga 7 afiiriddwa kazini we Juliet yafiiriddwa baawe kakati ne basulamu ebyo nga bw'otawuka ate ye mu kika yalina emmotoka bw'agambye Honorable soko kiddemu bwe bafiiriddwa ate ye yalina emmotoka mu kika yalina okudda eno okitegeera dde eno kakati ati omulambo guli wagenda gwolina emmotoka yangwa n'alema okujja olwaleero naye kaffe tugende mu maaso munnaffe Christ Nsamba owagataliiko superstar waffe yatandise oyimba live kujja gina tumuwane bulungi letsamuwana ali waliwo superstar waffe oyo gutwogerako akolere mu kataliiko nfuufu naye omuziki gumuli mu mutima era nga yasakaaga abayimbi kati n'agamba naye kitegeere kimutwala akola ki nayimbako yatandise oyimba ayimbira kujja ginaza yatandise oyimba soko tulekeko Nsamba oyo badnaye mulabe naffe ekitegeera wano yo yenyini tumukomezaawo bwawuyanga bagamba eggulu lino likusakiddwa Christ Nsamba yoyo designer ndabika temyufu waggulu kanokulika ajja kuba freedom star agibuze bwejjajjaawo ayimbye baba waliwo agennaku ndowooza ge tujja okusembyayo waliwo Trekaman yayimbidde omuntu omu oyo ye bambi kale yayimbye naye Trekaman oyo yayimbye ng'abantu mwebali kuba agataliiko nfuufu mumanyi Bukedde the mighty naye Trekaman yakikoze nayimbira one person and Trekaman yani onkoze bubi simumanyi tomanyi Trekaman kakati oyo upcoming yali wasipapa yensonga n'avaayo naye tova wasipapa n'oba mirembe yava wasipapa n'avaayo soko tulage Trekaman
yayimbidde abantu 7 bataano ba waiters ne waitresses 2 omu manager omulala wa mawulire yali ayita bameka yadde kupitise wa mitanda naye maama twekamani amaanyi ge yakozesezza bambi mwebaza okuyimbira obutebe si kyangu teyafunye wadde siringi 12,000 era bw'owulira abamututte ng'ali luzira tobuuza kuba mitanda amubanja owako deposit abayimbi abamu wadde tebayimbi okugjako kiwewa nabo kale tebamubanja balance naye gye yazijjo ziwayo bamubanja kwegamba bambi byebyo ne bakamiri gye baava munange nga batika emizindaalo batambudde ku motoka kamiliyoni asitudde shanks video omuzindaalo mu 97 kamiliyoni asitudde shanks video emizindaalo agitereze shanks video gwe kamiliyoni yangu yarawe naye obuza shanks video gyali minzo kwewuunyisa kapere yensi yawasizza nabirabye kapere baawonye okusaasanya mu mbaga y'ekikungo ewakayanja eggulo kale nno waliwo abayimbi abamulooza bagenda okukolerwa mass wedding nga kapere bwe bamukoze bega kuyoola mu kivulu naye bakuumaganyira omukyalo oyo basooka ne beevumavumaawo nga bagenda kwereka tebasobola abantu abeevuma eggwe kiringa kwana muwala n'akuvuma nnyo manyakkiriza ebyo nga byadda byolika ati baba bakwalira bakuluzi be bali ku ebyo nze muto anti nze muto leero okkiriza muzeeyo oli wankaaga tugende mu maaso emyaka nkaaga nakati musa kavuma akyayomba omuyito w'enkaaga kawalaba agigaana saagala kumanyira yatuuzizza olukiiko okunnyonnyola emyaka gy'emituufu namuza kati oyina emeka nayogera 45 naye nange ndowooza 45 kati waliwo omukyalo omunaga nedda 49 era awo omuteeka awo 5 mugumu omu n'agamba plus 3 or negative 3 kwanga kati kwa 45 yazaalira wameka naye nze ku lwa Musa Kavuma katutwala 45 abavubuka ba new chapters omuli Antonio Amoti n'abalala babbye DJ Nashim okuva mu Badies era omusango gugenda mu maaso babbye bintu bye babbye muntu ekyo kisesezza kubanga badde bali bamuyingiridde bo be balirudda aba new chapters babbye muntu ekyo kisesezza nnyo butuufu kati ekyo ndowooza tunakiddira ku Monday ekyaba new chapters kuba teri kisesezza nga babbye muntu babbye ki era manager waabwe emisango egigenda mu maaso gyamusitudde omumujje South Africa olunaku lw'eggulo n'atuuka babituulemu tunadda ndowooza ku Monday netwalagana ebifaananyi byonna ebyo kale kati mbadde saagenda mugannaku gano nga tetunaba tusooke tujjeyo Grace Khan ono ndowooza Grace Khan yeetonze n'addayo mu New Eagles waliwo era omulala yeetonze Grace Khan ono azunga pastoralist mukulu munnange ebigambo ebimu simanyi kati ng'ebyo waba waliwo nzijukira gwe waleetako wano nga yeetonda nze siina gwe naleeta omwerabidde agamba dadi nsonyiwa oyo yani okay kati sinze namuleeta naye dadi nsonyiwa ye Grace Khan yava mu New Eagles olw'empisa ensibufu naye azikkiriza bwe yagenda ate nadda nga bamukkiriza ate naddamu n'avaayo alina obuvubuka obumusumbuwa waliwo hausigala omuvubuka w'okumuliraano n'amukubbako n'amuwasa nga adde akola mirimu gyo kati n'alyoka amuwa olugambo lwo olw'ewaka Grace Khan yali ludda wange bayita Grace Khan kati mbadde simanyi linnya ly'ettuufu wakomyewo mu Eagles nakomyewo mu Eagles kaki ekikuddusanga mu kubuulira amazima sadduka just nali sitegeera kye nina kukola naye kati nakitegeera wakitegedde oti kubanga Eagles we nina okubeera it's my band and I'm proud kati mwendi anti proud kati tuyambe ki ekikuddusanga wadduka ne bakusonyiwa noddayo ne bakusonyiwa ogwokubiri ng'omwana yenna waasomye wa muzadde we n'atambula naye bw'atuuka asobola okutegeera ensobi ze so ekibeera ekikulu kuba kumanya nsobi zo nakyo olina kukola ensobi eyo eyo nazitegeera era nenseetinga ne daddy ne mami nga like be baliwa mami ne daddy Jeffrey retire na Irina Matter mwasootinga mutya we sat and talked netwogera kuba ekyali kisinga obukulu daddy yali ayagala manyi kye nina okukola kuba yali anjagaliza eki
concentrating because I was really concentrated. Kati bw'obadde wavaayo kiki obadde otetenkanya? Tewali nnyo mpozi. Nali nabivaako actually. Nga tukyayiga? Yeah, naye nali spendinga nnyo obudde bwange ku kyalo. Kati oli kuki? Ngenda kushotinga oluyimba olupya lwe bayita Neenoonya. Neenoonya. Bwe batyo bwe bazannyira mu future yaabwe. Ali mu kuzannya. Katonda amugamba jangu eno sitaani amugamba tini. Kati emyaka egyo giwuliriza nnyo sitaani. Kati munnange kyo kino kyo kitalo. Omwana wa Kisakye eyafudde omuto Shakulu. Nga wakayita emyaka 2 n'ennaku 10 omwana ate n'amugoberera. Omwana abadde mulwadde. Abadde mulwadde. Oyo olaba Shakulu, rest in peace. Abadde kamufaanana. Nnyo. Abadde abeera n'abaani? Y'ono omuto oli ye mukulu. Ono omuto ye yafudde oli ye mukulu ye waali. Omwana abadde abeera waka. Abeera alina ojjukira omuvuka ge naleeta wano. Yayonyonya ku ntaana ya Kisakye ekyaliwo namulaba. So oyo babadde abeera naye baba baana ba mukuba byasi balina oluganda oli omuganda waabwe yamunnyonnyola luli juzi. Tubasasidde nnyo bannange Mungu omwoyo gwe agulamuza ekisa ate wetwotunsi n'amawulire agenda kuwabula nga gwe tukwagaliza buli kimu kitambule bulungi genda okole bintu byakutoba weekend esinga Dora n'amalala. Omusama Josephat. Good morning.